excited to be here. My son Josh getting a wife. That's really, really beautiful. Yeah, I'm happy and excited. Abantu nabagambye ogenda kwambala eno Gomez yavuddewa. Nyambadde Evudde luddawa. Gomez najiguze. Wewe yavudde Gomez Kampala mu maduuka. Kampala wano. Ye Dubai kale. Tegedde. Naye nga tani yakozeko ka makeup olunaku olwaleero. Ka makeup nkoleddwako omuwala wange bamuyita Shaki. Era bulijjo yankolako. She always does a beautiful job. Yeah. Obugambo obulungi eri Josh n'abantu bonna abalabye omukole buli muntu yonna yogera ku mukolo ky'oba omanya mami mwebale kutegeka. Amina. Joshua mwagaliza obufumbo obulungi, obufumbo obutukuvu era musabira ayagale nnyo mukyala we abeere musajja afaayo oli amaka ge nga bw'alaba taata we alabirira amaka ge abaana be kwegamba Kaakati waliyo basista abali bagamba maama sala kyeyo mami gye yasaba nga nange mwendi nogola. Sala eriwaku zonna omwana wange okubanga awasizza oba sala kusaba nobeera mu maaso ga Mukama n'okkiriza ekigambo kya Katonda ye sala eyo gye nasaba. All right, yes, mami muwulidde ate tugenda okudda eludde eri ewa Pastor Jackson Ssenyoga olunaku olwaleero ffenna yatukuŋŋanyiza namwenna abali ewaka ebintu bino munaye birimu okujanjawaza mujja kikakasa tuli kacumbali. Yes, Pastor, you're most welcome on the show. Amina. Mwebale. Amina mbabuuziza akaba kacumbali namwe mwebale kuweereza. Lunaku lulungi mutabani wange awasa wasiza omukyalo omulungi. I believe they are going to have a great time ahead. Abantu bulijjo bakulaba obeera very smart olwala nabagambye they are going to know gye wajje essuuti eno daddy. Wannange ebyo nabyo tubyogere. Anyway, it's our day. I got it from the United States. Nabagambye eno embaga eli very special era egenda kwogerako. Yes, omuntu ali eyo alabagamba kibadde kitya bingi challenges naye ate omaliriza nga tuli bawangu. Mazima. Katonda kyatandika akimaliriza. Naffe twebaza Mukama kyatandika ng'ekirowoozo Joshua n'atuganyira gwendabye nze manyi sibigenda mu nnyo mangu kubanga manyi omuvubuka ayinza okukyusa ate nga omukomiitinga dda naye awulira nga neddali namugamba kwegamba n'aba nga ataakozesa commitment eyo gye yakozesa initially n'atayagala kuddayo kugikyusa bwe kiba tekikoze. So we give them the time to process, to assess. By the time they come to us, baba bakonfirm nze tubateeka ku pressure. So ne Joshua yasoka n'atugamba naye ne manya nti okimaze okikozeeko nze ne muwa igno kubanga I want him to process the whole thing. Era we yakomerawo nanga nti daddy, like I told you before, I am serious. This is the woman for me. I'm not dating anyone else. So ne manya nti akikoze ka process nze. Ne bwe ndabye chemistry gwe bayina ne ebigambo byegambye. I love the way where they went beyond the script. Nti nkuwasa gundi ne babagamba ddamu ebigambo bino bo badde baagala beefuna ebigambo ebyabwe ebyongereza ku biri tebibadde bibi ne bongerezaako ebyabwe. I liked that. Ne Joanna abadde so articulate and ne Joshua, so you could see heart to heart, and we are expecting that they will have a great marriage. All right. Olunaku olwaleero banenge Pastor Jackson, you're so happy. We've never seen you this happy. Omugambo omusembayo eri abantu abalaba kacumbali engeri gy'otegeseemu nabo abali ebana bagamba nange senga kituuka gye ndi Pastor nsabiraako. Kugumiikiriza, and you have to find your love. Don't just do this because you've seen a wedding. No gamba nti kamale kasalawo kubanga nange mpulira empewo empiseemu. Just wait for your time, get the right partner, trust God, pray, wait. Kyebayita obanga gwe kyakuyitako ng'owulira nti kyo kino kyagaana nange nali nkisuubira Mukama akyasobola n'abalala mumatirirawo nti emyaka gyegyo Mukama bw'ati bwe yasalawo kubanga waliwo abajja kubanga nga bo tekikyasoboka kaakati bwe bali. So we are thankful that you are going to be able to wait on the Lord and be able to wait for your turn. It will come and it's possible. Mami ambuziza ekibuuzo nti ndi mufumbo nsaba mukisa bananga bakacumbali nze nzirako bampa mukisa. Amina. I'm not married. Okay. All right. Thank you very much. Yes, abachatulaba mubalabye, they look so elegant. Era namwe abali ewaka mwebale kubeera so supportive. Embaga ey'omwaka energy gadde mulinde ate gwa mwaka ki gujja.